Ng'oyagala okumanya ebiriko tambula n'abaliko enzige ebuuka nanzige olaba n'abazungu baakiraba nti birds of the same feather kati nno nkuleetedde banywanyi bo mu nsonga zonna ezikwata ne tekinologiya. Yoshtech Services bw'ova ku bano ogenda kuwanga tto. Yoshtech Services be baliko oyagala kukuzimbira website oba application olina ekyakubulako mu sisitimu ya kompyuta yo bano babinoonya ne babikomyawo oba kyewandiise data recovery tebakoma okwo. Yoshtech Services era bakuyamba okulaba ng'olina obukuumi ku bibanja bye ebya intaneti. Kiyite Cyber Security Services era nga bakanika ne computers. Bano nakugambye bannakinku mu tekinologi era nawe ayagala okwebuuza ku kintu kyonna ekikwatagana ne tekinologiya tukwaniriza. Oyagala cloud services, network services oba software development naawe beekwate. Basangibwa Rubaga Road opposite Barbados Hotel okuliraana Trinity Christian Church. Bakubireko ku 07 5 519 oba 0787 997. Yoshtech Services, empowered by innovation. Obulamu bunyuma, obulamu buwooma. Ekyo tekiriiko awakanya wabula obulamu bunyuma bulamu agugi mazima. Wuliriza nkuleetedde ekyokuddamu ku ndwadde ez'enjawulo ezituteganya mu bulamu gwe wamma ne tulema okweyagala. JS Medical Hubs bano bakugu mu kujjanjaba ebizimba mu lubuto, tujjanjaba hania n'abulira ddala otawanyizibwa ndwadde za lususu, ebimmonde ku matu, enkovu ezizimbye oba nsundo, byonna tubibuzaawo. Ate nno tetukoma okwo era tujjanjaba ulcers, sukaali, pressure n'endwadde endala nnyingi. Abatawanyizibwa mu nsonga z'omukisenge nammwe tetubalekeredde. Tulina JS Body Cleanser nga bw'olinywa lino likamula obucaafu bwonna mu mubiri. Olwo JS Immune Booster ne lizimba obutafaali mu mubiri. Linyweko weetangira okulwalalwala. Ku JS Medical Hubs eddagala tukozesa lya butonde teririna bulabe yadde. Basebo ne bannyabo mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Yenze Musawo John Sewanyana wano ku JS Medical Hubs. Njagala okujjukiza ekintu kimu nti obulamu buli mu ngalo zo. Byolya ku sowaani yo oba byonywa mu kikopo kyo bye bigenda okusalawo onaabeera mulamu oba onaabeera wandwadde. Tukuyita wano ku JS Medical Hubs tukujjanjaba endwadde. Jjukira nti ffe we tujjanjaba ensibuko, tujjanjaba cause, tetujjanjaba symptoms. Tukuyita jangu ojjanjabwa endwadde yo wano ku JS Medical Hubs ojja kuwona mu linnya lya Yesu Kristo. Amina. Tusangibwa Nansana okumpi ne Nansana Business Center oba tufune ku simu zino wammanga 07 367 362 oba 0772 999 29. JS Medical Hubs for health and skin solutions. Yesu yebazibwa abooluganda. Roland Seruyimali erinnya lyange. Nze administrator wa Unique Media. Tukomyewo nate nga tubakoowoola okutweyungako mu charity gye tugenda okukola ennaku z'omwezi nga 21 Desemba. Guno gwennyini omwezi gwe tulimu. Twagala omulundi guno okuliisa abantu 100. Osobola okuweereza obuyambi bw'essente oba obw'ebintu ebikalu, naye ekigendererwa kya kuliisa. Ennamba eri 0705 367 213. Kakasa nti osooka kugikubako nga tonasindikako ssente okakase nti oyogera ne Roland Seruyima. Ennamba eyo eri ne ku WhatsApp. Ntwala omukisa guno okukoowoola ebitongole ebiri eyo ebyali yagadde okutweyungako ku mulamwa guno. Abantu Ssekinnoomu, banna Unique Media mwenna mbakoowoola kyonna ky'osobola okuwaayo. Abali mu butale, ab'amaduuka, abakyala n'abaami mwenna mbakoowoola mutweyungeko mu mulamwa guno. Kakase nti tutuusa obuweereza buno eri abantu ababwetaaga. Mukama abampeera omukisa. Olakulaga kinti goli okola bulungi ojja kgenda eno. Nze nkola bulungi. Nantwala dage ku bajjajjange bonna. Kati abeeno be yakulaga mugenda be bamutenguwa. Kati ate erize sawa ye yandaga nti bano tebalina buzibu bakola milimo gye. Nabo bakyakola kuba mu lubaale. Omuntu bw'afa tafa batereka mutereke. Kyobola waliwo omukulu w'omu gwe baterese.
eyavudde mu bulamu bw'ensi kati babategeka kati abantu bw'aba yanoonya ekika kye agenda wali bamuterese n'asaba kitegedde kati n'eribwa ekitwe bwe kikola ki bwe kiri gino emizimu gibeerawo kubanga giba gikola bo abasamize balina ensonga egamba nti bw'ofa sami wegatta ku bajjajjaabo n'omulala ajja n'afa kati bwe tusamira mu lubaale tusamira tuva ku muzimu guno ogwasooka ogw'emyaka 2 3 4 5 10 kasita ofuna omuzimu ogwasooka oba omaze lubaale ogwasookera ddala naye waliwo ani yasooka ani yasooka oyo gwe bagobera ettanda kati bantu bonna abasamira lubaale waliwo emizimu gye babanoonya egyasooka okukola ensonga ezo kati batuka ku muzimu ate ogwo omuzimu gwe guba n'amayembe g'ekika script nene bagamba nti sitaani munafu sitaani si munafu naye si munafu kubanga ebintu bino obirabanga bigoberagana kati ebintu bino bw'obitunulira bw'oti n'amagezi go olabanga mutufu ebintu tebigatta naye basamira okuva ku muzimu guno gw'emyaka 5 4 3 myaka 10 awo 2 3 4 bakuwa omuzimu gwa myaka 10 naye nga ate n'ogusamira neguga kati byokozeeko bimala kankwase munnange zisinze yakola ensonga ezo yalina amayembe kati ate obadde oguluba naguno nodda mu guluba n'ogulala nagwo ne gugamba nti kati kola nnyo genda mu lusozi lw'egindi genda ofumba ebijjulo egindi genda okuma ebyoto egindi genda ogire kino njagala embuzi njagala kino ne gukozesa emyaka ng'eki ne gugamba asinze ate ow'ensonga nkuyitira so basically tebiggwa kati nibw'otuuka ate ku mukulu kati nze mu kusamira kwange bwe nsamira nali simanyi nti banteekateeka kusinkagana Lucifer obusamize bwonna bukuteekateeka kusinkagana mukulu kubanga ye kabwejumira gwe muzimu ogwasooka gwe muzimu ogwasooka ogamba nti omuzimu ogw'ekika ogwasooka kubanga wano mwe mutambula mu myoyo gy'abafu muba temunoonya Katonda muba munoonya bafu kati yasooka okugobebwa n'asalibwa omusango ye Setaani yasalibwa omusango ye Setaani so kasita mu lubaale banteekateekanga nga simanyi nze manyi banteekerateekera nze nja kgenda mu ggulu kubanga mu ggulu nagendayo mu ggulu nakola ki nagendayo nga mutuufu ndi confidence ne Yesu namukola ki wamulaba ne Yesu namulaba ate golaba ne mu firi webale era nga nenyiririza Bayibuli bazimpa nze nasomangamu bakuwanyirira ki bampa Isaaya 6 ng'erimu ebyobugagga byonna ebirungi byokka ebyobugagga omanye ebyobugagga nga bye bansuubiza era bw'osoma Isaaya 6 okuva ku lusooka n'osoma n'ogimalawo nga Bayibuli egamba bali kuŋŋaanyiza obugagga obw'amawanga bali ebuvanjuba n'ebugwanjuba nga bakuleetera ebirungi balikola ki kwegamba eganga olaba sabi n'ogana byasiribwala nga simanyiyo muntu asinza Katonda nga nze ng'era bwe ntunuulira abantu ababeera ku njiri balokole musimanyi bakuba bikkuruse ndabira ddala ebintu ebyekisiru kati eri gye nagenda mu ggulu eryokubiri kyesaakunnyonnyodde amadiini gonna balinayo department amadiini gonna Sitaani yandaga obwakabaka bwe nga yafuga ensi yonna n'amadiini ge mulowooza nti ga bwakatonda gafugibwa mulabe yakola puroguramu yakola enteekateeka abantu bonna abali mu madiini tebamanyi kyebavuga naye kyebavuga ate oda ziva waggulu ate abo bamadaala manene tebatwalayo bano bakaceera abawansi oba olina okubaako eddala wootuuse okutwala eyo ate naye Katonda yennyini okubanga akutwala mu ggulu erisooka eryokubiri n'eryokusatu aba akulabanga muggwe yandyagadde okuwa ebyama ate Mukama Katonda bakutwala mu ggulu erisooka n'eryokubiri n'eryokusatu aba akuwadde obuvumu n'amaanyi okwogera ku nsi okuwabula ensi aba atakututteyo olabeyo ggwe nga ggwe okomewo oseke oba osirike aba akututteyo owabula ensi kati nze Yesu namulaba kyolaga nti Yesu bw'oyita ensonga kinagamba nti bw'owulira omusumbawo ng'ayita Yesu nga tateekako Kristo
beera mwakabuuza era teriya n'aboogera Kristo nga teboogera Kristo waffe kati yinza okuwona walinaga nti owanga ayogera Yesu ne Kristo naye nga mu mutima gwe kirimu Mukama Katonda agamba akebera miki mitima kati ye bw'akebera mu mutima ng'alabamu Yesu omuki omulala kati awo nenvaawo kati eno mugge yeena walabayo ku baani bangi abantu baffe nze kubanga ajjukira basooka kundaga bantwala kundaga bajjajjange bantwala kundaga bajjajjange bangamba olunyiri lwenvaamu lw'amaanyi nva mu lwa bakabaka lwabassekabaka kubanga bw'ogoberera ekika ky'ab'embogo ekyo kiva mu lunyiri lw'abakabaka basooka kulaga abo bandaga abo ne bandaga nti mugumu nti ne bano ffe tuli ne baŋŋamba nti ate nabo nawe nga bazza mbuza maanyi baŋŋamba kola ojja kutuuka eno yonna ogenda kufuna buli kirungi konze bannaye nti siina buzibu kakati so dada wamulabayo Amini dada gyali oyo namusinkagana nako ne mukwatako ne mu ngalo namusinkagana nako nayo oyo ne mukwatako ne mu ngalo waliwo omusajja gwe bayitanga simanyani oba lutwa bamutangani oba titookero lutwa naye gyali kati nali nze sibamanyi nga mazima sibalabangako ne bw'otuuka wali bakweyanjulira kinze guuni ne saabalaba mu bulumi saabalaba mu bulumi kati ekyo lwaki nkikugambye bwe nti saabalaba mu bulumi kubanga sitaani yali atutteyo mbakole ki obalabe nkategedde kati waliwo ajagamba naye genda jagerako si yakola ki kati wali nagambye nti mu bino sitaani yayagala olabe kyoyagala okukola ki yakulaga kyayagala olabe era waliwo ekitabo ekimu ekisomebwa abakkiriza abamu kyawandiikibwa nga kiva mu birooto eyali mu mpuku n'awewa ebirooto bye baamuwanga bye baawandiikanga kyekitabo ensonga lwaki mulimu ebintu byosangamu ebyawandiika ekitabo ng'ate tebiteekeddwa kuwandiika kubanga ye yatambulira ku birooto nga notinga down sitaani ekisooka mu byonna asinga gaba birooto kati ate era ne Mukama Katonda abikkula ebirooto ebyo okutulaga obulimba bw'abikkula ebirooto ebyo okutulaga obulimba amenya kino n'agamba nti kino kiraba bakutegekedde omutego n'essaba bwoti n'akulaga kino n'akulaga kiri Mukama aba tabikulaga bikutuukeko ekirooto kyonna kyonna nga kyofuna Mukama ng'akulaga ekintu aba kikuwaddeko obuyinza okijjawo nti bw'oloota nga basimbye eddagala n'akulaga nti basimbye eddagala olina obuyinza kubanga tosobola kulaba kyotasobola sikubiraba n'osirika olina okuba nga obiraba nga Mukama abikuwaddeko obuyinza kakati ndaba abakulembeze abo mu kategole ez'enjawulo abali abagagga be nalabako waliwo n'omusajja omu gwe nalabako eyali omusiraamu yali ayogera ennyo omusajja omusiraamu naye gyali naye yali ayogera yali awalevo kati ate oyo ye nziramu omulaba luvannyuma nnyo ng'ate mulabye luvannyuma nnyo kubanga oyo tabadde banga si ddene oyo n'addayo mulaba ate luvannyuma nga ate ye musanga mu bulumi awo sinatuukawo naye nja kukola ki naye wano bugambi bendaba mbalaba nga sitaani yabandaze tugende mu maaso kakati nebuuza naye ekintu kino nakikola ntya ontandise okubaamu dawuti kati olwo nsemberera njagala okubivaamu olwo ki ekikuleetera dawuti ate otuuse muggulu ntuuseeyo muggulu ntuuseeyo naye waliwo byendaba nga tebikola ki tebigatta omanyi waliwo omuntu asobola okunnyonnyola ebintu mutufu n'obiwuliriza nononya kati makulu gali ki nga tokakola ki togalaba amaloboozi nasooka nempulirako ku maloboozi ng'oba weebase n'owulira amaloboozi nga googera omanyi okwebaka ekiro kiramba naye ng'emboozi enyumya abantu bakukule baseka naye nga weebase naye nga bwegera mu ddiiro olaba batudde mu ddiiro nga tebaliyo owulira abantu banyumya ne banyumya ku bintu ebyedda ne banyumya ku bintu kali wano waaliwo kino wano waaliwo kiri kubanga bwe bakulaga Kampala eno bwe yali bwe bakulaga Kampala bwe yali
nga tunaba kujja mu Kampala kyali kibira nansiko nga bakulaga bye bakolanga bye bayigiranga ensolo nolaba nga bali mu kuweerera ensolo bayigga kati ng'omanyi n'okubeera ewaka n'owulira ng'ebidde bikuvukira mu matu omanyi olabudde kwalabyeko abayizi abalunda abayigga ebisolo ng'owulira ebidde kati nga mbiwulira mu bulamu bwange kati baŋŋamba nguleyo ekidde kya ddungu nkiteeke mu mulyango gwange nengula ekidde kya ddungu nenkiteeka mu mulyango kati nga bagamba ddungu ye muyizi waaki w'ennusu kati olaba bwe kijja kitambula twaddayo eri ku bulamu tudda ku balongo tudda ku mayembe tudda ku mizimu naye nga byonna bijja bikulaga nti buli kintu kirina department gyekikola gyekikulira kati ddungu omulimu gwe ogusinga guli ku ttale ddungu wano abanyankole abanyankole bamuyita irungu naye nga ekintu kyekitya kyekimu baŋŋamba gula endege eya ddungu genda omufumbire ekijjulo ku ttale kati ng'olina okunoonya wali ensiko ofumbe oba ogende oyokyereyo ennyama ddungu ye alya nnyama alya nnyama atera akozesa embwa naye kati ezo embwa zikozesebwa emisambwa mingi waliwo embwa gyolaba eyannamaaso yetya embwa ng'erina obuntu bulinga obutonyeze bw'amaaso wano waggulu naye ng'ate erina amaaso bagita eyannamaaso togimanyi sigirabanga nako kakati embwa eyo ekire ye eba eraba era ne beba yebasibe toyinza okulowooza eraba wano baba waaka naye bayebase kakati bo gye balowooza nti eraba wala gyerina amaaso ag'okubiri eraba wala naye tekuba maaso ngambye bubeera buntu naye gabafaanana ng'amaaso bagiyita embwa yannamaaso kakati ne baŋŋamba ngabule ebintu ngabuleko embwa ennyama embisi nengabula ennyama embisi nengabula n'enjokye nengabula abalongo bana abalongo naye nange obbagabula jjukira buli ogabula ekijjulo kyonna n'abaana baba balina okulya kituufu kuba tosobola gabula bakulu bokka nga ate abaana be balina osobola ki osooka kati basooka okulya wafunanga ekibya waliwo ekibya batera kiteekeramu ndowooza bakibumba mu bbumba kati ne bakola ekibya ekyo ne bateekamu amata kati n'otwala ku ttale oba wali ekiswa n'ofuna ekiswa n'oteekamu n'otwala wali ekiswa naye ekiswa ekyo kirina obwakabaka bulamba ate ekyo ekiswa abasinga babirogerako ekiswa ekyo kirimu obwakabaka bulamba bantu b'osanga nga oluusi aloota akwata enswa alaba gamba nga atambulira mu bintu ebyo alaba enkuyege zimuluma alaba biki alaba atambulira mu nsanafu zimuluma ebyo nabina lubaale yabamuyita abamuwa koolingi jangu kati ye bwagenda neyebuuza ku muntu yenna atambudde kweta muwa buwi password nti walwawo dda bajjajja bakusiima genda bujo bakulinze tebakola ki tebakulaba kakati baŋŋamba nkole ekijjulo ekyo kati ekiswa kino kyesikunnyonnyodde ekiswa kirimu obwakabaka mulimu namunswa oyo kwini ne mubaamu abaserikale abakuuma namunswa ne mubaamu enswa ne mubaamu ne bupikkerere buno obukuuma ne mubaamu n'enkozi nga ne bwokoonawo bwoti waliwo ezijja ne zizimbawo kati ekiswa kituna obwakabaka bulamba kivula bandawula ebiseera ebisinga mwatuula mu kiswa obwakabaka obwo alina bwatuulira mu bwa serukindukindu olaba ekyo ekiti ekiriko ekisansa kwe batema emiti gya Christmas tree ogw'omuti kati gwe muti ndawula mwasinga okutuula ennyo naye nabuli obulongo bubwe kati ate ndawula musiraamu kati lwakigamba ebintu bino kati ekiti gye batemako ensansa jjukira n'abakatoliki baziwuuba mu kyaki
Ngagundi isita. Isita. Webaya next week. Era ojjagenda bawulira nga bazijjeeyo. Ande eno. Okitegedde? Kati ate ogwo omuti gwe bayita lukomwa nantawetwa. Sokoddemu. Omuti ogwo gwe gwa Kabaka Ndawula. Omuti ogwo Kabaka Ndawula mwatuula gwe bayita lukoma nantawetwa. Olwo olukoma lusobola okuwangala emyaka 3. Teri nkuyege esobola ddulya ne lumalako. Yensonga lwaki edda zenkoma ezagendanga ku ttooyi kati jja amakulu ga ttooyi n'olukoma luli. Okitegedde? Nkutegedde. Lukoma nantawetwa wekiva. Kati luli olukoma mu muti tolaba nti bawana nti omuvule mugumu naye olukoma lukyasinza okuba olugumu. Lukoma. Kati ate Nyabakatuliki kwe bajja ensansa ze bawuba mu ki? Mugondi. Olaba connection we gyeva? Njiraba. Njiraba. Bagenda ku ttale bajjeyo omukulu bamwanike mu lujjudde. Bakola ekitangaala bulaba nga banyeenya bakola obumunyeenya obutono. Ekitangaala ekiki? Ekitono. Era kiba kyakaseera ne bazisikiza. Kale manyeenya. Kakati kituufu. Kakati ebintu bino sigamba nti eriyo omuntu eyayiya n'agamba nti katulete olusansa luno kyokka tuluwuube. Ate era Ndawula ye yakugamba gerotole shahada. Eyaŋŋamba ngentole shahado yoyo yennyini eyanguza ne Qur'ani akalaadi n'omusaalo. Okitegedde? N'enkofiira. Enkofiira saagyogerako naye enkofiira baginguza. Kakati bwe mmala bw'oba otunuulidde olukindukindu olwo n'ettooyi eno gye bagambye eya Kabaka abantu mwe bagenda ne basaba. Kati n'olukoma bagamba kwe kukoma ebizibu byonna. Abantu abafukamira ku lukoma n'abantu abasitama ku lukoma nga bali mu ttooyi babangako ebigambo bye boogera. Nga bano abagenda mu ttooyi ne bagamba ate muka Allah simana tusonyiwe. Omwana yakaŋŋambye awo neŋŋaana ne bannaye. Kati kyekigenda maaso. Kati kino gye kiva. Nagambye obwakabaka bwa Sitaani buli wansi, buli magombe, buli mu kizikiza. Ttooyi etuddemu bw'ekizikiza. Kati bagiteekako enkoma babalangirira obwakabaka. Kate kozze n'ositama. Kati ate ne mukomawo ne ku luzzi lwennyini neko ne bateekako enkoma. Noziraba kijja kitambula. Kiraba. Kijja kiranda. Kiraba baba. Era edda enzizi zedda zaabangako nkoma. So buli sikali tunsi. Kwabangako ezo enkoma lukoma nantawetwa kubanga emisambwa gye gyateekateekanga ebintu ebyo. Ngera mulimu abasamira emisambwa. Nga tekimugaana kola ki? Genda n'atema olukoma olwo n'alukola ki? N'aluleeta. Kuva ensansa. Ze banyeenya Abakatuliki. Kwe kuva enkoma ezigenda ku ttooyi. Kwe kuva ezigenda ku luzzi. Ate kwe kuva empagi eyimirira mu ssabo. Eno. Bw'etaba ya musambya, omusambya gukiikira misambwa. Naye kati n'eri empagi naye ekiikirira ekintu kye kimu lukoma. Era bw'ogenda mu mbuga ezimu naddala ezo embuga ennene mulimu era empagi eya lukoma. Jjukira ku muti ogwo kwe kuva ze banyeenya mu ki? Mu kyaki. Kati ekintu kino kijja kyetoolola bwe kiti. Kyetoolola bwe kiti. Naye nga kyetoolera mu bantu batono nnyo. Wali ekivaawo ne kijja ne kidda wano. So amazima gali nti okusamira lubaale bakuteekateeka kusinkagana Sitaani. Katandise ofuna doubt. Ntandise ofuna doubt. Neebuuza naye nabye sitategera bulungi n'ebitagatta. Jjukira gyendi naye ate nina ne benda ku social media. N'akasimu kange mbeerako awo ne mpulirizaako. Mpulira bagenda mu ggulu nga bye boogera birala. Nga nange bye nakola ki? Bye nalaba biki? Ewalaba birala. Bye nalaba birala. Kati ate awo kyampa nnyo awo nakusinga okukolera lisaaki ennene.
awo we nasinga okukolera wali research wasuubira okwogera bye walaba weebale nnyo kati ate nga ndaba bye boogera ate nze si bye nalaba ngano baalagawa ffenna ani yabula weebale kati naye nga amazima gali ti ganze nze mutuufu era nga nange ekimanyi nze muki babatwala walala abo kati ayitaayitako okwo mpulira nalaba yesu yagira bwati neŋŋamba bano bafu tebabimanyi kati mpulira abantu bayita yesu bagaa nti mwali mulaiku yesu bagaa nze simulabangako kale ate nze nga namulabako ng'era ndi mugumu era nga ndi munywevu nakola ki namulaba kati nga nze siina waasiwaasi yenna kakasangire naye nga nyina ekibuuzo mu mutima gwange nga mbuuza naye omuntu okusinkagana katonda olina kukola bino byonna ekyo ekibuuzo kye nayina era neŋŋamba naye okulaba katonda omuntu alina okusooka n'anywa ku mmindi lwaki katonda yajja ku mitwe gy'abantu lwaki tayogera ebyo ebibuuzo nga mbirina munze lwaki ajja ku mitwe n'atakola ki n'atayogera ekirala lwaki tumala kuteekawo kibbo nitulyoka tusaba katonda ebyali ebibuuzo munda munze nga ŋŋamba nti naye kateeza bwe mba nga siina bibbo bino sisobola kusaba katonda nampulira ng'ekyo kibuuzo nkiyina munze nga nze ne ŋŋamba naye bwe kibanga katonda bwate bw'ayagala nja kukola ekyo otegedde bwekubanga okusima kwani kankole ekyo kubanga natuuka ekiseera nemba ate nga seetaga nnyo okgenda mu bibbo okukola ki kusabira bantu nga seetaga kgenda nnyo mu bigali oba mu nsawo z'abalubale kukwatamu kusabira bantu nga ne bwembeera wonna oli wankubira essimu wenkolera nga ndisaba eritambula nga wendi wonna nkolera kiggweeraawo ekisooka bwe ntuuka mu kitundu mba nakonekitiza n'omusambwa gw'ekitundu we bankubidde essimu ogwo omusambwa gwe guba gumpadde omulimu omulwadde kasitankubira nga ndi mu Kampala manya omusambwa ogufuka Kampala gwe gumpadde omulimu ngubuuza ssebo akatukoze tutya wano nti akatikola bwoti nze nga nkyusaamu nga nkola byenteekedde okukola ki okukola kati bwe bankubira nga ndi mu kitundu bwekiti nga mandi guno omusambwa gwe gumpadde ono omulwadde era gwe mbuuza lwaki ono mumulese nti oyo bizinesi ze zitambula bwe ziti bamusimbye eddagala ku malaala naye akuwe ku ssente akuwe ku ki kati nga neebuuza mukama asaba kati olwo nandisa okubuukabuuka neebuuza naye ampe ku ssente kituufu sente zeetaaga sente zeetaaga naye bwe kitina okuba kati ebibuuzo ebyo byambeeramu nga siina yinza binnyinnyonnyola kati nga mbabuuza naye okwogera ne katonda olina okusooka n'oyita emizimu gyonna bayibuli njiina jjukira nga mbuuza naye kati nga mpulira olunyi lugamba nti katonda si katonda w'abafu wabula katonda w'abaki w'abalamu kati ebyo byonna byonna nga binkonfusinga naye nga nyina kiri ekiŋŋumya nalaba yesu ndiko kituufu nalaba yesu tolina kyoŋŋamba nalaba ki nalaba yesu naye amazima gali nti natuuka eseera ne binsobera nga si ssente naye nga Justin n'ekibi bibuuzo ebyo bye binemeseza okukola ki okuba omumativu buuza naye abalongo mbalina emisambu agiyina amayembe ngayina naye wali temuzira mu kibuuzo ekyo nga bwe mbuuzako ebyo tebali anziramu nga nebuuza naye Yesu Kristo eyafiirira abantu be okumutegeera omuntu ateekeddwa okuba n'ekibbo ateekeddwa okuwaayo ateekeddwa okusooka okugamba nti bwe mansabira omuntu bateekeddwa nga bayibuli egamba nti mwaweebwanga buwa nammwe muwenga buki kati lwaki nze bali nsooka basaba ssente ng'ate abakulu be bandagira okitegeera kati ekyo kyankonfusinga kwe ku ssente kyankonfusinga nnyo nga sibitegeera ne ŋŋamba lwaki waliwo ekikyamu natandika okuba nga ndoojinga ebintu ebimu nga sikyabikola kati nga baŋŋamba bijjulo ng'ebyo ebimu nga sikyabikola ngambidoojinga kati nga nasigala gwa kulya buli ssente kati sitaani bwe yandaba nga awo wentuuse nga bulamu bwange saagala sitaani nkubuulira ebigambo bino nze nali nkola nga simanyi nti gwe nkolera
nga saagala sitaani era nga musala zensaba mugobera ddala wala naye nga simanyi nti ntuula naye ku meeza etya emu nga nange ndi mu ddiiro ate kati nali nkyalina mu kisenge sinalowooza wali okyali mu kisenge kakati ebibuuzo ebyo byantawaanya nnyo ngenda okulaba okuddamu okulaba nga ndi ku yunivasite bantikkidde bantaddeko engule nga neeza ataasoma kutuuka wano engule zino ze bantika zaaki kumbe olwo sitaani asika eriyo akugatta ngenda okulaba mu nsi ey'omwoyo nga nina cepe wano ninga ow'amagye wali olabyeko ow'amagye nga mutaddeko ebiyinja byonna ebyo by'owulidde oba ebyogeddwa mu episode eno si birowoozo bya Unique Media nga channel awamu n'abagikulira wabula birowoozo by'abantu ssekinnoomu mu kiti kyabwe.